All right, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself, Ngawuli Joe, and Select Jazz. Akabanga kabade kawanvu ngamba subiza ati nja kujja I'll come back, but hey, thank God. Tukomyewo olunaku lwa kubiri wano mu ggwanga lya Uganda. Simanyi osinzira kubanga olusaba naye nga wano mu ggwanga lya Uganda. It's a beautiful Tuesday morning. Njagala okugamba wasuze otya, osiibye otya, gye bali gy'otuusaako engalo. Bakyali bange abali e UK, bakyali bange abali e Saudi Arabia, Dubai, watu wa Kenya mnasemaje? Mbatumiddeko nyama tube Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, abantu wano mu kibuga Kampala nga bwasalawo okubanga Select Jazz okiteeka ku listi yo era nga nyigana akade kali nga bweteeka ekintu kakola aliaka airtime. So thank you so much abantu abali mu zaakede ez'enjawulo za Plaza, twogere ku Jemba Plaza, twogere ku Mukwana Arcade, Ham Shopping Center, awansawo bakyali bange muntu abajja newankubadde ennaku zino guno mwezi gwa nkuba simanyi nga mugenda kubanga mukikolamu naye nga njagala obeebazaako ensusenyo. Thank you so much for watching. Munaku tugenda kwatuguka speed ya waggulu nnyo nga tugenda mu mawulire gaffe agakutte omubabiro mu weekend mpaka tukuyigira weekend mu mawulire ga ssanyu. Era olunaku olwaleero I'm so super duper delighted okubanga nkugamba muno olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka amala okukebera because nyinza okugamba envumu. Ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa Museenene omwaka 2022 ng'olunaku olwaleero ekyakabi ennyo kyatugwako wano mu ggwanga lya Uganda, that is Oweekitiibwa maama waffe Naalongo Hawa mwogereko ntya omukyala gwe tusinga okwagala wano maama Naabagereka olunaku olwaleero mazaalibwa ge era nga njagala okuwishinga happy birthday omukyala Naabagereka Sylvia Nagira olwono nga ye maama waffe wano mu Uganda. Tukwebaza emirimu emirungi gy'otukoledde, tukwebaza olw'essanyu ly'otutuusizaako ngaffe abaana b'omulembe omutebi guno n'otuledde ekisaakaate abantu nga bakulikita ne bajja ne basoma ne bayiga okuwaala ne bayiga okusaanika okukola empombo. Maama weebale n'otuleetera emisomo egy'enjawulo kugamba Obuganda obulifutinze ku level ez'enjawulo era nga ekitiibwa kya Buganda kizze waggulu nnyo era nga nyinza okugamba nannyinimu agundegunde maaso moti webale mulabidde agamba atya taata Lukuma Nantabwetwa Ssaalongo ogamba otya munnange wange w'oligwa wendigwa naye nagaana ogwawo nga tunagwawo nja kusookayo at least gonsange at least gusooka kuyiika ekyo nakirayira omwana naye bane wenjogera kabaka mpulira essanyu nga limbuganya okuva wansi paka waggulu simanyi kale eyo nga mvuddeyo mu speed ya waggulu nnyo njagala okugamba happy birthday eri mwana muwala Grace Khan, that is Grace Khan's daughter. Happy birthday once again. Olunaku lwabadde lwaggulu wajaganyiza amazaalibwa go ne bakugulirawo Instagram ne bakugulirawo Facebook ne bakugulirawo TikTok. Bannange ekitabadde awo naye omwana ng'afaanana Prince Omar. Prince Omar asajja twegaana abaana naye n'omwana enviiri etunula amaaso ennyindo omwana muwala sijja bitemya naye ababadde babitemyatemya ku Facebook bagamba nti omwana afaanana Prince Omar. Ne batukole DNA mukirowoozaako otya abantu I think we should do a DNA lwako Prince Omar yagigaana naye maneja Arafat nkutumiddeko nnyo omuyimbi agamba atya Prince Omar webale nnyo wagira King Water jimanyi fa wako efanira Prince Omar so oyagala ebifaananyi byakabi jangu wano ku studio zaffe ennankula ku bitaala awo ennyinyi ng'otuuka ojja kulaba ekipande kinene. Waliwo omukyali wange omukire yagambye ati Smith Nendeeba yakiyisa atya nkyerabidde mu Bunyankole munyambe kawo mu comments bakiyita ekipande bakiyita ekyapa yagambye Smith Nendeeba ekyapa ekinene ningamba nenzija mu studio yawe ne mugamba sabula empaga. So mwana muwala Daisy nkutumiddeko nnyo owolayo sheno naje pakoni yourself naye nga mugamba mutya bannange birthday kyali nyingi zenjagala osooka okuyitamu olunaku lwaleero katugereko mu birthday y'omukulu Alea omukyala ono mukyala wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamza. Happy birthday omwana wamwewezezza omwaka gumu weddu newankubadde mukwekedde ebbanga lya mwaka mulamba nga tuteekako ku social media ko watu onona matulaga bugalogalo ne mutulaga obukonokono ne mutulaga nemutulaga emikono ne mutulaga engalo ne mutulaga ennyindo bagitulaga ennyindo batulaga kugere ekiteeteeyi amaso nabo tebagatulaga naye omwana yagenza ovaayo nga bannange yafaanana abazadde be abazadde be abato n'abakulu yafaanana taata we ng'abantu badde bagamba Hamza n'afaanana maama we Rema Namakula then enviiri zino zininga ezagenze watata mukulu sinza abyogera mbisoma ku Facebook mbu enviiri zifaanana saidi zene bakimbye ku Salama Road awo
Mbuzifaananayo nnyo nagambye teziza kutabafaana because otunuliramu amaalo abadde nnyo amamayo wali lubuto nga amaalo waali naye omwana yafaananye Rema amaaso nga tunalaba Dimpo omwana tannasekako twagala tulabe Dimpo ayina bbiri ayina twagala okwebaza omukuza Godmother amanyiddwa nga omukyala Evelyn Namulondo omulimu gw'okukola gw'amaanyi nnyo ebifaananyi by'olaba bigenda mu maaso byavudde mu maka gali ataga Sebunya agabenge Sebunya omwami that is namukyala we Rema Namakula era nga basanyufu nnyo n'abantu badde beebuuza lwaki Rema atadde ebifaananyi mu ssaawa za Edikenzo Festival ekibuuza awo nange naawe simanyi naye tugenda kwebuuza lwaki Rema yatadde ebifaananyi mu ssaawa omusajja gyali mugezaako okupushinga nga festival yo egende mu maaso temwerabira muno Edikenzo alina festival olunaku lugenda kubeera lwa 6 that is ennaku z'omwezi 12 wano mu ggwanga lya Uganda festival y'omuyimbi esoose ku lukalu lwa Pearl of Africa that is wano mu Uganda festival y'omuyimbi esoose okubanga ye BET award winner mu Africa naye omwana ono yeekoze ebintu bannange festival twetuziraba amwana mulenzi Diamond Platnumz ayina Carnival ayina festival ayina Carnival mu East Africa yeesoose Diamond Platnumz ayina Carnival mwana mulenzi Edikenzo akoze festival era olunaku lwe gutwadde mu press conference ngenda kuba mpiwetya maaso naye kasoboddeko ku birthday katono nnyo mwana muwala Aliya ntugamba happy birthday upon your 1 year celebrations era nga twagala okwebaza abazadde bo olw'okukuuma ennyo n'okulabirira n'okuba nga ate bakuwa omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo naye buli muntu yeetaga Evelyn Namulondo mu bulamu bwe ekitegeera buligita weetaga Evelyn Namulondo mu bubi ne mu bulungi nga bw'onoba eno ajja naawe tagamba ate ddayo bodde eno ajja naawe okuba hit aba naye mutako naye gwe nabadde ndaba video ya King Saha eya abakiyita batya Gundeeze ina Evelyn Namulondo yalimu nga vaccine nga ffe tukyali mu ssomero ne Evelyn Namulondo kyali wabo olina emyaka emeka katwebuuzeemu olina emyaka emeka kuba nali video neŋŋamba eno video ne Evelyn Namulondo yalimu what about bomboyot naye ebintu ebimu byewuunyisa Evelyn Namulondo katulema waba kale ng'agamba ali mu Evelyn Namulondo naye owaayi mbadde nsomako wano ku Facebook ng'abaana bagamba ebifaananyi bino byolaba wammanga awo ebyakubiddwa kukyalibwa nga amanyiddwa nga dynamic wedding photography eyabikubye ng'abaana bagamba mu Sebunya baabimukase naye Sebunya nzamu akubidde akapale kabadde massive thank you so much era Rema yavudde n'agamba akapale kano Dr. Sebunya yake designinze si yakamu design kale awo nga nvuddewo speed yabagulu nnyo njagala okuba nga mpumulamu katono nnyo ngenda kuba matwala mawulire amala mangi nnyo naye nga happy birthday eri abantu awo wammanga ngenda kuba okutuusako birthday y'omukulu amanyiddwa nga Moses Magogo Honorable Engineer Moses Magogo then ngenda kuba nkutuusako bye bamuwadde ate ba X ate bikiki nebibadde makage ngenda kuba nkutuusako ebyomuyimbi Binman yamazidde okuba nga yingira mu ggwanga lya Uganda ngenda kuba nkutuusako ebintu bingi amawulire mangi nnyo olutalo lugenda mu maaso wakati wa Bizoto ngenda kuba ndogerako ngenda kuba njogera ku mawulire still agalutalo lugenda mu maaso wakati wa Kemisera Mary Bata n'omwami we ne bagenda kuba mbyogerako bagenda kutya luyimba kabadi si kabadi byonna ngenda kuba mbireeta wano ku lunaku leero ku show yaffe emanyiddwa nga Celeb Jazz we the king himself wano wenyini ku Celeb Jazz tulina okola kikimu kyokka genda wansawo subscribing omala subscribing ate ohitinge notification button oba n'omuzungu munalungi hit the notification button after hitting the notification button you'll get mbagala nyo kumuvaawo katukomewo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.